Erinnya Muwanga Disan Matovu. Ndi munnabuddu era nga mu kiseera kino nze mulimisa wa Ssaabasajja ow'essaza Buddu. Mu kiseera kye kimu nina kampuni gye natandikawo eyitibwa Buddu Banana Restoration, ate nga tekoma ku bukomi kubeera kampuni, wabula yafuuka organization y'abalimi abegattira ku mikutu egy'enjawulo ng'ogwa YouTube n'ogwa WhatsApp awamu ne ku Facebook. Bansangayo ng'era ekigendeerwa kya Buddu Banana Restoration kyali okuzzaawo ensuku mu bbendobendo ly'e Buddu oba gye tuyita Greater Masaka. Ekirowoozo kino kyajja oluvannyuma lw'okunoonyereza kwe nakola nga munnabimera nga mmaliriza emisomo gyange mu ttendereko ly'abayivu ery'e Makerere wansi wa faculty eya College of Natural Science. Faculty eyo mwe muli abayizi abasoma ku butonde bw'ensi, ng'era wansi w'obutonde bw'ensi waliyo be tuyita bannabimera, mu lufuutifuuti be tuyita ba botanists. Ekimu ku kye tubulafuubanira kwe kukozesa obutonde obutwetoolodde okusobola okunogera ebizibu ebitusomoza eddagala, ng'era mu ebyo bye tunogera eddagala mu kiseera kino nga tuyita mu kugunjulwa okwo kwe kulaba nti embeera y'obudde tusobola ogikozesa mu bulimi bwaffe, obulimi ne butunyumirwa. Kaakati embeera eno nze nagikozesa mu kunoonyereza ku biwuka ebyali bitandise okuyigganya ebitooke, nga ku biwuka tutunuulira kayovu, tutunuulira kaasa, tutunuulira enkuyege n'ebirala abalimi bye batwala nti bitawaanya ensuku. Ekirala nakozesa essomo lino okuba nga tusobola okukozesa obutonde obutwetoolodde okubuggyamu eddagala, ng'era tekitwetaagisa genda mu dduuka kugula ddagala, wabula olikola okuva mu midde egikwetoolodde egiri ku ttale, egimu giri mu nnimiro, n'osobola okuba nti ate ogissa ku bimera okutta ebiwuka ebyo ebitusumbuwa. Mu vidiyo abalabi muyina okwesunga ennyo engeri omuntu gy'alina okusimbamu ekitooke. Ekitooke nakyo kimera, oluusi tukisimba bubi, eyasimbye endu 400 n'akwasaako endu 100, ate n'amaliriza nga tategedde ensonga lwaki tebikomyewo bulungi. Tugenda kutunuulira ensimba gy'osobola okukozesa n'obanga bw'oba wasimbye ebitooke 100, waakiri bw'etaba ntaanya oyinza okwesanga nga ozizza ebitooke nga 98. Kaakati ate era ne tutunuulira ekirala, engeri gy'olabiramu ekitooke ekyo okutuuka lwe kikula ne kissa. Abamu badde babimanyidde kulira myaka 2, naye okusinziira ku bbanga lye tusomeserezza abantu kati nga tugenze mu myaka 10, ebika by'ebitooke ebyaffe Nansangwa omuli Kibuzi, Musakala, Muvubo, Nakitembe, Nakinnyika, tewali kitooke kisussa myezi 13. Myezi 13 oteekwa okuba nga oyunjizza. Myezi 9 ekinene ennyo 10 obeera oli mu kulaba ekitooke nga kissizza bulungi. Kati ate awo bwe tumala okuba nga ekyo tukitunuulidde, ne tutunuulira n'engeri gy'ofuna enkota ennene mu makungula agasooka. Bangi nnyo badde nga abaakisoma nti amakungula agasooka ofuna enkota ntono. Tugenda kulaba emitendera gye tuyitamu, nduuki gy'ozimba n'ofuna amakungula agasooka nga malungi. Ekirala kye tugenda okutunuulira, olusuku bw'onoolusimba osobola otyo odduwangaaza ne lubeerawo nga bwe lwawangaala ng'edda. Era vidiyo eno egenda tulaga ebirina okukolebwa mu nnimiro byonna okusobola okuwangaaza olusuku
obadde osanga mu kiseera nga kino nga abantu bangi nnyo abalima ebitooke babeera mu gavumenti etuyambe ng'obuzibu bwe bwavudde kibuyaga ensuku yazisudde ate endala omusana gwaziyiseemu naye ebyo ebibiri byonna nga biva mu nsonga y'engeri gye tuteekateekamu ennimiro. Tewaliiwo omusana gusobola kukosa kitooke ate tewaliiwo mbuyaga esobola kukosa kitooke bw'oba ng'okisimbye mu nsimba entuufu. Kale ebyo byonna mu byesunge ne tubeerayo n'embeera ey'akasana katuyiseemu tukyabikka bw'oba wakubikka obikka otya kuba oyinza n'okubikka era ne bigwa n'olowooza nti okubikka ebitooke kwe kwasudde ebitooke. Ekyokubiri oyinza okugimusa n'ogamba bannange raba obusa bwe bwasudde ebitooke byange ate kalimbwe mubi nnyo. Omulala n'aggamba nti wategedde nti obukuta bw'emmwanyi bubi nnyo kozesa. Enkozesa ey'ebintu ebyo gy'oba weesunga. Bw'obikozesa mu butuufu bwabyo weesunga amakungula. Bw'obikozesa mu ngeri enkyamu oyinza n'okubivaako n'ogamba ndowooza embeera y'obudde yakyuka bino tebikyakola kankozese ebigimusa ebizungu. Ate obuzibu obuyinza okuvaawo bwe buno okozesezza ebigimusa ebizungu naye tulinayo akatale ak'ebweru akagula amatooke. Amatooke gagenda e Seattle, gagenda e Boston n'ebitundu ebirala era nga bannayuganda abali eyo baweerera ddala emitwalo 2 balya miliyoni 2 eza ttani buli mwezi. Era amatooke gano okusingira ddala agava wano gava mu Ankole. Lwa nsonga ki? Ebisinga obungi ku bye twandibadde tukola wano twabyerabira oba omulembe gwe byakolebwako tetwaliwo. Mu kiseera kino bo be babimanyi ebimu tubikomezzaawo naye ate nga kye tuzudde nabo ebimu baabyerabira kubanga wenjogerera kaakati enkuba ng'etandika abeeyisingiro baakaaba ate we twogerera kati betumanyi abasinga okuba n'emmere ate bayina obulwadde obwabakyalidde. Lwaki tebwakyadde waffe ng'ate ebitooke bikyaliwo? Waakiri bwanditandikidde kubalowoozebwa nti tebakyamanyi kulima. Ekitegeeza nti n'eri waliyo ebitandise okubasoomooza nga tebamanyi ngeri ya kubinogera ddagala. Kati amagezi ag'okunogera ebizibu bino eddagala tutandise okuganoonyerezaako. Luli gaatambuliranga mu mbeera ey'abantu okukola ebibiina eby'obwegassi n'okuba ne Farmers Association nga basisinkana ne boogera bannaffe bali bakuyita okugaaniira ne boogera ne bagamba kino tukisayidde tutya amagezi buli omu naawa kyakoze ne baddayo ekizibu ne bakigoba. Naye wano ewaffe buli omu ali ku lulwe. Wenjogerera wennyimiridde wano muliraano oyinza okulowooza nti kino ekibanja kyanjawulo ne kiri nga tuteekateeka omutalo omupya nga twagala okugulimako oba ennimiro empya. Tuba tulina okusala amagezi okulaba nti twekuuma bino wammanga. Embeera y'obudde ennaku zino efuuse ekizibu. Bw'osimba emmwanyi, bw'osimba ebitooke, singa ettaka liba teririna busobozi bwa kunyweza mazzi kiba kitegeeza nti ekyeya kijja kukuba mu nkuba obeere bulungi ate mu budde obw'omusana okaabe. Era kino kikolebwa bwe kiti. Era edda kibaayitanga okusooka okukabala nga bw'okolera ddala empanje ewera. Ng'empanje eyo eyamba okuba nti ettaka ly'oteeseteese okusimbamu ekimera kyonna naddala bino ebigenda okumala ebbanga nga okungula bw'olya obiteekerateekera omusingi omulungi ogw'okutandikirako. Kaakati ettaka ffe lyetugenda okuteekateeka lijja kuba likuuma amazzi okuva wano okutuukira ddala wansi wano ye fuuti ng'emu. Era bwe tutyo bwe tukola. Bwe luba olumbugu lw'osobola oddolondamu n'ebiddo bino ebizibuzibu
naye omulala gwonna osobola okuguziika gy'omala gy'okola ki bw'aba kanyeebwa kaakati kanyeebwangu ono oleka kungulu omuddo guno tetuguwokya era tuguleka kungulu ne gukala kyobola ne biri tubituumye tujja kuba tubibikka okwetooloola ebitooke byaffe mu budde obw'omusana ate nga kwogasse n'okuba nti tusobola okuguziika mu ttaka ne gwegatta ku kigimusa abamu balowooza nti obusa bwokka n'obukuta bye birina okuba nga bigimusa naye tusobola okukozesa n'omuddo guno waliwo ennimiro nnyingi z'ensisinkanyi ng'omuddo kyekigimusa oluusi bakolamu ekyamazzi okuva mu mwiddo ng'ennanda sere n'ebisigadde ate mwattu nga ate erudda osobola n'obikola ng'eddagala ebikuyambira ddala okuba nti okekkereza ate weewala omulagala oguyitiridde oluusi oguleeta bye tulya okubeera bw'obutwa kale abadde beebuuza embeera y'obudde lwaki ennaku zino ebakuba ojja kwesanga abamu kino temukikola kati amazzi ettaka linywako ge lisobola kubanga oba tewasimye musingi kugenda gakutereka ekivaamu amalala ne gatambula n'ettaka lyate oluusi n'ebigimusa ebitonotono ebisinga obungi kyenva mubisanga nga mubisanze ate mwesanze wansi eri gye biraze yewasinga obugimu tugenda kusima ekinnya kyaffe fuuti 3 ku 3 obugazi okukka wansi 2 n'ekitundu bw'oba wasooka nakkabala nga bwe tulaze n'osoma empangi okusima ekinnya kwanguwa obwangu oba ofuna mu kusima ekinnya naye emirandira gye bugenda okufuna nga gitambula mu ttaka tusobole okuba nga tufuna ekitooke ekituwa amangu emmere gonja gwe mwandisuubidde ow'emyaka 2 mumufunire mu bbanga lya mwaka 1 n'ekitundu amazzi ekirala wansi gaatuuseeyo obutafaana binnya biri bye mukaayana nabyo osima otuuka wansi n'oleeta n'ensuuluulu kino amazzi wansi gaatuuseeyo n'okusima osima weeyagala ndoza mulabye okukabala bwe kuli okuwa omugaso liiryo liyiika ono busa bwa mbuzi obuuka buubwo mwe buli bulagira ddala nti omulimu twatandika dde ogukola era tubuyita bufriendly enemies nja balaga wali ku kinnya lwaki tubuyita bufriendly enemies mu nnimi ezaffe ezo ezetusoma ebbaafu emu emala okusimba ekitooke ebbaafu yaffe emu ey'obusa yiiyo tugenda kuteekateeka kinnya nasose n'ensima lino n'endisa eno ate eryowansi n'endisa lyokka bwe tuba tusimba eryokungulu lye tugenda okukozesa eryowansi lyo tujja disaasaanya busaasaanya era nga boolaba mu nnimiro twalisaasaanya tosobola kumanya nti wano twasimawo ekinnya kati eno yenkola yange obusa bwendeese buuno ntabula kwe kuno okutabula kw'obusa mubulabye era bwadde bwetabudde dda kuba mbadde ensika enkumbi emu ku emu kati wano ensobi abamu gye bakola kwe kusimbamu ekitooke twongerako ettaka zi friendly enemies ze twalabye
ne zirema kulowooza nti bwe tusimba ekitooke tuziweereza nakavundira oba ebiwuka biri bye twalabye bwe tusimbamu ekitooke bireme kulowooza nti tubiweereza ekirala eky'okuvunza. Kale n'olwekyo genda kwongeramu ettaka ndowooza mulaba bulayo luta kijjule awo tukoma akantu kano singa amazzi gava eri twagala gatuule wano kati wano wakati ne tusimawo akannya naye nga tekatuuka eri wansi ku busa. Nga tusima endu y'ekitooke twandisimye endu y'ekitooke ennamu bulungi. Endu eyina obulagala buno nga busiiridde tosima eyo gyako bujja oba gisime ogisuule kubanga ebaamu kayovu. Eteekeddwa okubanga obulagala buno bwa kiragala bulungi nnyo ng'ate okuva ku kamu okugenda kalala waliwo ebbanga awo kiraga nti eno endu namu bulungi. Era tukozesa ekikumbi ekisima endu era ekisima enkolokolo. Ekikumbi kino ogenda kiraba obwangu ne bwenge mangu nnyo mba namaze dde gitukula ku maama waayo. Endu yaffe nga tumaze okugisimayo nga bwe tulabye endu eno tugisimba naye mu kugisimba tugijjako emirandiro. Oli ajja kumbuuza lwaki tukoze sayizi eno entono bweti. Sayizi eno entono bweti yo eba tennaba kukola ngo munda muli kati biri byonna ebiriisa bye twaseetinze mu kiriyanga bwe mwabirabye biba birindiridde endu eno nga naye ebirindiridde ekijja okuziyiza okufuna ettooke ddene nga bw'olyagala kijja kuba butagoberera biri bye twalabye naye bwe tuti bwe tugirongoosa emirandira gyonna givaako tumala ogijjako kano tekayina buzibu kubanga buli nnyingo kyekikulu ekiri munda buli nnyingo eva kuno kyekikulu kaakati. Ngenda babuulira obulungi bw'okusimba endu efaanana bweti era mu bulungi bw'okusimba endu efaanana bweti mu bulabe mu kusimba wali engeri gyevaayo kubanga tubadde tujja tukyogera mu programs ez'enjawulo naye katwagala tukirabe practically tulemega nti yatubuulidde kaakati eno esigadde kuteeka mu ddagala. Kati bino byentabula kyekiseera omanye nti bajjajjaffe baalinanga eddagala era lye baakolanga mu kunoonyereza kwaffe tugenze tuzuula ebikolo by'eddagala ebyo bye sigenda babuulira mannya naye mbatuma nammwe okugenda okwongera okunoonyereza bwe tulisisinkana mubimbuulira nti omusajja yagamba ebikolo by'eddagala era ekyo nkibawadde nga mulimu. Kaakati ebikolo by'eddagala ebyo bikuwa ekintu ekifaananga kino. Tugamba nti omulimi lima lunda. Byentadde muno bikolo bya ddagala ate bwemba n'omusulo siguyiwa ogw'ebisolo. Bw'oba okola ku nnimiro yiyo okozesa ogw'abantu. Kati bwe ŋŋamba lima lunda kaakati omulimi wandirimye ate n'okulunda n'olunda nekikuyambako obusa buli bwe mulabye bwe tutadde mu binnya oba ofuna bwa bwereere ate n'embuzi terya mmere ngule n'okulwala erwala kitono naye sigambye nti temufuna basawo kuzirabirira kunoonyereza oba namuba nedda omusawo yandibadde azuula buzuuzi eyandirwadde n'agikugira okulwala gwe n'ogenda mu maaso. Kaakati ebintu bino bwe bimala okuvunda
ennaku ze tubiwadde ennaku nga 2 tusiguyinza okugenda ne mwezi nkeberako nenda bwa byavunze bulungi naye sibirindira ddala kuvunda ate kuleeta bibuka kati awo nendyoka mbikkako bulungi kugamba bwemanga nabitaddemu babibikke essaawa 24 tuyita mitendera egy'enjawulo okufulumya eddagala lino gyesijja kubioloola obudde ne tufulumya eddagala lino erya Banana Plantation Herbal Mix demulaba eddagala lino neebaza bannabuddu abanzikiriza okugenda mu nsuku zaabwe kubanga ebikolo gye nabiyiga bimu biva ku ttale ebirala osobola obyesimbira kati bwetumala ne tulyoka tubeera nga tufulumizza eddagala mu nsomesa yange mbakubiriza osobola okwekolera eddagala mugende mukole okunoonyereza bajjajjammwe baakozesanga ki ate osobola okugula ekkole kuba nze byonna ebikolo tewali kyesimanyi nkola eri ebitooke naye ate njabba bategeeza nze enva endiirwa ewange sikola ki siteekako ddagala ddala embuzi enfulumiza ekigimusa ate eddagala ndyekolera bwe manjagala lya bitooke nina engeri gye nditabula bwe manjagala lya bimera nina engeri gye nditabula eddagala lino lifulumira mu liita 5 eneekolera ddala ku bikolo 100 nilifulumira mu liita 3 nilifulumira ne mu liita 1 bano baninawo ebikolo byange bitono nga 10 twala liita 1 osobola okumanya nti liita 1 bwemanga njiguze omutwalo gujja kunnyamba okufuna enkota ennaku zino ekibatawaanya biwuka mugala ne mulowooza nti omusana gwe gukubye ebitooke naye nga biwuka tujja biraba tulina endu sayizi ez'enjawulo nga bwe twalabye wali nga tusima sayizi eno tebambi sayizi eno eba tennabagenda nnyo naye nga mu kyonna kyetunoonya wansi wano wateeka okuba nga toleseeko nkolokolo nnene nnyo kati kano kabadde wano okumala ekiseera wano we mulaba wano naye njagala bategeeza ebibuka tebisobola kusemberawo wano ne bikalya kasigala kakyali kaki kalamu kuba kayingiramu eddagala kaakati kano ketusimba oba eno gye tukola ki mutabani ojja kusimba eno ezensimbe kano tulabe enkola zonna ekikulu kiri kimu tosimba kitooke nga tokinyise eddagala lino nga bwe twalirabye erya Banana Plantation Herbal Mix litusimbisa era mu ntabula yaalyo muno mugendamu obudomola 2 obw'amazzi obwa liita 5 eno liita 5 egendamu liita 10 ey'amazzi kakati bwe tussaamu ebitooke byaffe okunyiika mwasanze twanyiika dda kakati tuza kubanga wano nentekamu ebitooke nga 10 niziranga muli nga biri fresh bino eddagala libikyusizza tubiteekamu bwe tuti tuteekamu ettundubali ne ligiyira ddala bwe liti kati n'okwata ebbaafu muwatabulidde eddagala n'obiyiwamu ne bibeeramu ng'ettundubali olibisseeko kakati kyekireeta ekitooke kino okufaanana bwe kiti kati wabaawo ebyo waggulu bye wataddeko osobola obikyusa buli luvannyuma lwa ssaawa n'oteekayo wansi okumala essaawa 6 ebitooke 10 obijjamu n'obanga ebisimba naye eno bbaafu singa mbadde nsazeewo gisa wano bwe nti bwemalamu essaawa zange 3 nsobola ogitwala n'engisimba kiyambako endo eno okuyingiza eddagala n'ogisimba ng'eyina eddagala kati wano we tugirongosereza ate erina kiwuka naye tetwagala ekiwuka ate kigisange mu ttaka oba ebiwuka by'omu ttaka bitandika ogitawaanya kyekyo lwaki tuginnyika kati naye ate mu kusimba ne twegendeeza terina kuyingira mu busa kuba bweyingira mu busa wansi kiba kitegeeza nti obusa obwo bugenda kusaabuula eddagala eryagiyingiramu ebiwuka bigirume kale nno kyekyo lwaki ettaka ettabule n'obusa lisookayo wansi oba ettabule n'ekalimbwe kati netusembyayo lino litali ttabule mwe tugenda okulaba engeri gye tusimbamu ekitooke ekyo nga tusimba enjuba eva eno ate egwa eno tekigaana kugoberera mbeera efaanana ng'eyo
kuba kijja kuyamba ekitooke kyo okubanga kikula mangu. Naye enkola eyo bw'atyo gikozesezza naddala singa oba kaserengeto twagala kitooke kukkirira oba kwambuka, tusobola okugamba nti twagala lutambula olusuku nga ludde oba nga ludda sayidi yeeno. Kati nze ebitooke byali byonna okusinziira kwe mbadde mbisimba ng'olusuku lutambula ludde eno. Kati n'olwekyo nandyagadde omwana asooka abeere eno. Kati akalukusa kano mukalaawo wano twakakutulira ku maama, kitegeeza bwe tunaa tukassaamu tugenda katunoze erudda lwe twakutula ku maama ate lwe luno lwe tusuubiranga nako kakuza okuzaalirako. Kati tukassaamu bwe tuti bwe tukawunzika ahamba ebuuza bakituwunzika twagala wano wonna waveewo mirandira nga gikka wansi gisimba. Emirandira bwe gibanga mingi egisimba okugenda wansi kiba kitegeeza ekitooke kino kijja kukulira ku misinde. Kubanga era emirandira girina kubeera wansi, ate wansi waliyo buli kimu, obunnyogovu n'ebiri bye twataddeyo. Kati tugenda kuziika. Nze akange nkaziikira ddala kano akasayizi eno. Era oyinza n'obutamanya nti nasimbyewo ekitooke. Ensimba weeri. Ate waliwo n'ensimba ey'okkaleka kungulu oba okkireka kungulu nga gye tugenda okulaba. Akannya ke kamu ke twasimye tugenda kitunuza eri. Oludda luli lw'eŋŋambi luli olwa maama lutunula eri. Lwe kigenda okuzaalirako. Lwe olukutunuulidde mu magulu. Lutunula eri esayidi ey'ekyeka. Bwe lutyo. Banga kiwunzikamu. Bw'oti. Akati teekako. Kati okusimba okwaffe kuwedde. Kati mu mbeera eyo tujja kuba n'embeera za mirundi ebiri engeri gye bigenda okukula. Tugenda ziraba wali wammanga. Kino kye mulaba mu mbeera bw'ekiti twakaziikira ddala. Ate kino kye mulaba mu mbeera bw'eti twakirekayo waggulu. Mu mbeera zonna ekikulu kye tufa nti eri wansi gye kivudde twakinyisemu ddagala tewali kikisumbuwa. Mpozi okwawukanako nekiri kye tusoose okulaba. Olina okulabiriza oba wano tewaliiwo buwuka bukola ki? Buyingira. Era kijja kukuwaliriza wano okufuuyirawo singa oba olabye obuwuka. N'eddagala lyaffe liri lye tulabye. Buli lwojja mu nnimiro kebeerawo oba tewali buki? Buwuka. Bwe wabaawo obuwuka olina okufuuyirawo. Kyekizibu ky'ensimba eno. Naye eri gye tulabye esoose ate tolina waakufuuyira bw'osanga akagogo nga kakaddiye okasikako obusisi ne kakola ki? Ne kavaako. Kaakati gwe weesalirawo ekinaakwanguira. Olina ssente ez'okkugula eddagala ofuuyirenga wano waleme kubeerawo biwuka oba okuziikira ddala kuli kwe kukolera. Ki kye twewala? Mwawuliddeyo obulwadde obubi obwazze obwakutte isingiro, bwakutte kisolo n'ebitundu ebiringa ebyo. Era babagamba temuggyaayo ndu. Lwa nsonga eki bunoonya wakyafu. Ebiwuka bye biva mu nnimiro oba ebinyonyi bwe bijja wano tosobola bigobawo. Kinyonyi kiyinza okujja wano nga kizze kujjawo olusiringanyi nga luli wano. Kirwali bagambye efuuyirawo. Naye ng'ekijjo kigisaawo olusiringanyi kino kyagala kulya. Naye ku kiri ekisoose tewali mbeera efaananga eyo. Kati kyo mu kujjawo olusiringanyi ate kirina ekitooke ekirwadde gye kyajja olusiringanyi olwasoose. Olaba ekitooke kino kigenda kufuna obulwadde obwa banana gundi virus eri gye bagambye. Kati okwewalira ddala embeera ey'obulwadde obusembereza ekitooke kyo n'ensimba twagikyusizza tuziikira ddala akatooke ne kavaayo. Oba genda ogule obutooke bwa tissues bw'obanga w'ogula weekakasaawo nti bajja kuwa ebika ebyo by'oyagala. Tulina okukirabikiza ne tuggyayo ebirabika nti biyinza okuvunda ate ne bireeta ebiwuka. Kati nga bwe mbagambye akatooke kali tujja kuddayo tukalabe. Tulabe obulungi bwako ng'okaziise buziise. Kati ku kino kuliko ebiwuka ebikola ki? Ebijja ne bituulako ne kino kiikino.
kati nako kazze kalina gye kavudde kye kikuleetera okuba nti otabula eddagala lyaffe liri n'obanga ekitooke kino olina kifuuyira. Leero nayitidde mu balimi abatonotono abagamba tetulina ssente zigula bbomba. Akabomba kano kabbeeyi. Twagala kuziyiza mbeera ya buwuka obutambuzibwa obwetambuza bwokka obutambuzibwa kuba obulwadde buli bwe baayogeddeko buli mu Western Uganda buyinza okutukyalira singa tuba tetubwekuumye. Kano mulaba nti tekatuwa mirimu. Nsika y'obusisikagogo kano wano kalaze nti kakaddiye. Kale ensimba ya kano ya muntu wa bulijjo wantosaawo ddagala kuba akagokokozeeyo kadde tekannaba kuvunda nnyo kiri awo naye nga kakaddiye.